Diana Nabatanzi hanti obulungi bumuluma ngenda bba mu kutusaako mu maasawo ebyaka miliyoni beeyongeredde ddala okubeera ebinakankaka mu maasawo ngenda bba mu kuwa anti naye akyogeddeko ate ye Kabaka Mwanga omwana omuto anti eyibye mukwano biteeredde era nga essaawa yonna agenda n'amalala mangi ogenda bba ogafuna mu maasawo Pasita Kakande hanti kivudde mbu mufere era nga vidiyo njirina maasawo ngenda bba mbikutuusaako naye nga sinnabakwongera mbadde nkusaba vidiyo no jimpere like ate sobola okuba nga yeeyongera era nga nkwebaza gwe n'omulungi subscribinga ku Wonderboy UG timukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abatana okusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayitubere nga bugire tuteekayo mukwano gwassuka ozifuna naye nga serabidde ababiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba te hajati kaloddoho nakulombera edwa byonna bina ebikutina bita munnange nno nga sikulesizaawo nakankaka naye avuddeyo nayogera ku nsonga za airport jjukira yakagenda era nga ngenda bba mu kwongera maaso awo naye nga sinnaba kugenda ate kansuke nkulage ku kamiliyoni bubadde bukya olunaku olwaleero ayina owa boda gwasabudde emiggo nga bw'olengera mu kavidiyo awo ngenda bba nkakuteerako maaso awo okawulire era nga amulanga mbuneera akolobodde emmotoka ye ya bbulaka gy'olengera awo bannange Mayanja family anti etabuse omanyi bo tebasiba zikweya akuwuutulirawo naye nga kino kibadde kyetaagisa lwansonga obusungu akozesezza bungi era kibadde kyetaagisa kubanga akola ki ng'akuba munne ate kansuka mbikutereko wano weewulireko kantu gwe olowooza oli w'amaanyi nnyo ogenda ng'okuba buli muntu kamiliyoni olowooza ensi eno kale katugambe kati ensi eno gwe Katonda togambwako towabulwa tokola ki ku nsi kuno kamiliyoni kyembuuza gwe bba wange kale mwami kamiliyoni sebo nze bukyalawo ku sayidi eyo ate ye Kabaka Mwanga jjukira mwana mulenzi ono aveeri lukaya eyakolera ka vidiyo akatambula ennyo era nga wenjogerera ebibye byandibanga byateredde dda anti essaawa yonna mu America alumba lwansonga bantu bangi ate abaagala okumulabako abamwagala bamwesunze jasi kantu kamu bwe kati ke yakola mukwano kamutuusizza ku makula ag'enjawulo lwakimba mwogerera kankuterako vidiyo nawe obyewulira temale nkwongereyo ne Kakande waliwo omwami bamuyita Niyo omufumbira ali mu Amerika akwagala nnyo abuuza oligenda ddi mu Amerika kansabe mukama nja kutuukayo Big Spend engalabi ali mu Amerika naye akwagala nnyo abantu bali mu Amerika bakwagala kino sikirabanga kwala nnyo waweze nakwe biri nga tunatuukawo pasipoti yengana gyasobola tutuusa waweze ata emitwalo simangi si nnyingi nnyo kati baweereze ataano baweereze emitwalo 5 tugende mu Amerika siza kiwanuka Big Spend engalabi Niyo koopu omufumbira Naalongo ne Saalongo muwulidde obubaka obwo muweereze transport tujje mu Amerika mwami Ddiba ne mukyala Ddiba. Hi everyone, good morning. Actually I've been seeing a lot of people talking about the airport stuff and I was quiet due to some reasons, but I'm actually here to talk about it as well. Guys, things are real. Actually, it also happened to me on my first flight. Actually, I almost missed a flight. I had my passport, I had my visa, I had my air ticket, everything was okay. Then, ngantuka ku counter, the nigga is like, call a person ya call the visa. And I'm like, is anything wrong with my visa? Nothing is wrong. I was there, I spent like 30 minutes stranded. I'm calling here and there, like trying to help me out to see what is really wrong with my visa. Kumbe, he wanted money. Nangama, put money on this number, then you can go. I was like, oh my God, Ugandans. My name is Pulentawane. I come from South Africa. Man of God, I would like to know the cause of lack of progress in my life. Have you seen me touching the stomach? But since the baby issue, there has not been peace. Since the baby issue. Yes, man of God, I can confirm what you're saying is true, man of God.
I had a termination of pregnancy while I was still in high school. I can't remember the year. This is the issue now, because I saw. That's why you saw me touching the stomach. If you want to know the cause, this is the cause. And you should ask God to forgive you. Because what you terminated was a chief accountant, very rich. And now you are here crying for money. I asked Lord Jesus to forgive me for the salvation of my soul.